mu maama. Kati kiri kityo okukula nga temulina taata. Kuba taata is an important figure mu bulamu bw'omuntu. Si kyangu nnyo bannange cause being a single mother ng'olina abaana 6 ng'olina balina osoma tolina business eri awo. So si kyangu naye kaŋŋambe ebikwali Mukama yayamba cause man obulamu tebwali bwangu. Yes. Njaga onyumize ku obwo obulamu. Kwa wera mu obwo obulamu bwennyini wasomera mu masomero nga 16. Naye bannange obulamu bwe twayitamu nga nkula bwali bubi nnyo nno ddala nti n'okusoma twatuka okukiseera nga tusoma mu mpalo. Era wengenda enja muto wange yagenda oddako oli wagenda so okusoma tekwali kwangu bitabo kutugoba bannange byali bizibu. Maama yali akola mulimu ki? Kuba ebiseera ebisinga basinga mums ebiseera ebyo abayiira akyabanku oba ayoza bintu mu neighborhood. Maama we yali akola mulimu ki? Mama wange ebintu ebisinga byeyakola bwe nagendayo mu ngamaze P7 nkyeza nali nkuze. Ebintu ebisinga byeyakola twabikolanga ffenna kitegeeza emirimu nali ngimanyi. Twayozanga ngoye ku kyalo, twayozanga engoye mu nnyumba z'abantu, ebintu ng'omanyi bw'onogamba nti tukutte ennyumba 3 olunaku. Tugenda kwoza tulongoose buli kimu kitegeeke mu nnyumba eyo nga bwe kirina okubeera nga bw'otyo ng'osasula olunaku. Olwo ze tuwakwatanga nti mwezi bakusasula mwezi ng'oggyeko ebyokukola mu nnyumba z'abantu ng'emirimu ng'egyo. Mama wange yokya kasooli, twayokyanga kasooli, kwokya lumonde, muwogo, ki ekirala bye bayokya amenvu bagayitaani ago gonja. So twayokya kasooli twamutambuzaako ne tuva mu emirimu gye yakola ne tugenda ne tulima bakitakwatanya bipakasi. So twalimanga mu nnimiro z'abantu, twalimanga mu bifo ebyenjawulo batugamba nti for example hotel ng'eno mujje mulongoose ne tulimawo. So twalima ebintu twakola ebintu. Yakulabanga mu kkulako yagamba yangambye semwanga Carol oyo mulaba yakula yeeyisanga sita. Mu ebyo byonna byeyogedde kulima kukabala biki naye nga weeyisiza ddala ng'owaakabye ebiseera ebyo. I think ndowooza era n'okubeera ky'oli n'okuba mu maaso kiba kyatandika ddanga naye tomanyi. Nze bwe nali mama wange yalina we natuukaawo nga ndi mu secondary awo senior 1 senior 2 senior 3 mama wange yalina ka restaurant awo Namugongo. Naye muganda wange nga wantuma okuweereza omuntu w'obuugi nga ndabya ddala mama kyankola kiki akulabisa bane nga ndabisa bane nga sibyagala era wande naye nga sigamba nti saagala naye nga nze mpulira banange onuweno si bwe nina okuba. I think kibeera mu ggwe munda nga oba walina kuba bwoti koze abantu kati paka mama we yaŋŋamba abantu bakugobye wano beera ewaka. Kati netandika okukola emirimu gy'ewaka nze nga ndongooseka nenjoza engoye nensiimuula era nze nkuze sifuluma nnyumba naye nga sigamba nti nno saagala kutambula naye ngaoba abaana baaki nze nga saagala kutambula njagala kuba mu nnyumba paka ne leero. Carol Nantongo tukyali naye mu kusoma wano wakoma mu class. Engeri nti ebintu byali bizibu by'okusoma nasoma mpaka mu S4. Abasinga ndowooza ffenna kati nze ndi mu kusomesa bato bange bayite wetwakola ki wetwakoma kozi mama yagambanga wekutuusa wano ate kankimu omulala kati ne tusomako ffenna paka awo. Kati nganzo okujjako nti ndikwata ku bato bayitewo beyongereyo kutuuka ffe gye tutaatuuka. So sente zatulemesa ne tukomanga mu S4 naye nga mama alwana nnyo n'akugamba genda osome ekintu kyonna ekyomutwe. Era abaganda bange abamu basoma welding nze nagenda mu hairdressing era ebintu by'okusiba enviiri mbimanyi nnyo naye zijjukira lumu ekintu ekyanyiiza mama bwe yaŋŋamba togenda malako okusoma tewali nanyiiga ng'agambye amazima nti tewali ssente kati go wali onyiigira yagala bba ku kampasi nga ndaba abawala bayitawo awo nga besaza obugoye nga nze life gye njagala yeeyo yakwetega ate no nali saagala kwetega mbu abasajja bandabe kubanga ne ku kyalo nze nzijukira baali bampitanga fande
era ne kakati waliwo abakyali mpita afande nakulanga tomboy saagala musajja alina kuŋŋambako nga tujja kwatika so kyokka ate kati olina abawagizi abasinga basajja abasinga basajja se bintu bikyuka eyo nalina process ya kkula byoyitamu biba bingi neweezuula so nakoma mwezi 4 because of that ningenda for a course ya hair dressing and cosmetology nenjimala wenatandikira ate okuyimba kati okuyimba olina mukwano gwe yakuyingiza okuyimba bamuyita wini ali ati wini ndudde okwogera naye n'okumulaba nakoma okwogerako naye nga ndagayina ensi gy'alimu ensi eyo gye yalimu sikijjukira ko yagaana ogiŋŋamba naye twabulibwawo contact awo siddangamu mulaba banange simanyi kubanga ne gwe nina okubuuza simumanyi naye nga njagala omulaba naye simanyi na gyali. Fast forward otandise okuyimba ovudde mu golden band otandise okukola ebibyo osanze Eddie yawe muyimbi akayimba tukigale tera akayagala akayimba buli weabeera tuba tutambula mu motoka awoza tekamu tukigale akayimba ako kava kuki kava mu friendship gye balina ne manager yange Judas by then nalinze mwami Eddie yawe nga mulabira wala ninga tutuli close naye namugamba nga nanjaganya omwami oyo yanyimbira bulungi so bwe kitobo kyava okulaba nga tukola oluyimba kyava mu friendship gye balina bo kubanga manager yange yabeeranga eyo kamocho so nga abeera nnyo ku Dream Studios eyo so connection we yava ne tukola oluyimba. Eddie yawe ayina experience eri close to 30 and more years go wali wakatandika okuyimba kati nerabaawo mu studio ng'okankana oyiseemu empewo kyali kita mu studio era empewo yalimu because oyo mwami omulaba ebintu bino ebyokuyimba abitegeera nnyo ng'oggyeko okuyimba kubanga okuyimba mumanyi vocal is good kati bino nanga production biri kimu akimanyi nti okukola oluyimba olwo okulyanga lufulumye bwe rutyo twayita mu process nyingi okusookera ddala n'okuyimba yasooka kunyimbisaamu ennyimba nga 6 yasooka kuyimbizaamu ngeri ezambuka ezikirya ngakugezesa yes kubanga of course a brand naye kati waba agenda imba n'omuntu tamalagga musooka kulaba oba onoosobola so nanyimbisamu ennyimba nenzimba bulungi nagamba agenda kukola omwana so ntandika process oluyimba twalukolera nebbanga nga bunaku omwami akola edit because mumanyi nnyo ali perfect nnyo mu bintu bye ayagala nnyo okubeera perfect kubanga ebintu byabimanyi so twatwalira ddala obudde okulaba nga tukola paka product eyo bwe yavaayo bwetyo. Kati along the way ne mufunamu obutakkanya bwava kuki obutakkanya bwogeddeko nnyo bino tubyogeddeko nnyo ebbanga let me just appreciate okubanga nakola naye sagala tugendeyo nnyo I appreciate him and I respect him eyo story tugigaleyo okubanga bino because right now tukolagana so sagala kuddeyo twesikesike ebyo byakoma I respect him thank you so much for the opportunity okuyimbako nange gye wava n'okuba tune yafuuka ekizibu bagiyita oliwa ku YouTube eyina views milioni 3 n'emitwalo 2 osobola okunzikirizaamu wenkugamba nti lwe luyimba lwo lukyasinze obamba nkuzala nze nno bwe bwogamba bwotyo nyinza okukiwakanya kubanga bwe nali myaka ng'enesi 5 mabega kamesa tambula oyo mulaba lwali luyimba lw'amaanyi ate nga tewali social media tewali kupushingira kuki nti lwali ku radio na TV olwo luyimba mu nnyimba zange nti newebanga Carol Nantongo mulanzi bw'oba oyagala otegeera bulungi Carol Nantongo nina okutandika oba okuyimba kamese tambula that means that song was big nga singo yange nti nze ngamba n'oliwa bino biriko social media biriko kupushinga bimanyi tutwekayo Instagram simanya gundi akogeddeko biri tebyaliko kwogerako okola ki wabula ng'oluyimba luba lulungi lugenda sala twagenda mpaka eyo kasese munda paka wa nga teri ubatalumanyi so I think Oliwa is big naye kamese tambula was a big song yeah. Obulamu obusinga oba toli ku studio oba toli waka obeera mu gym omuyimbi yenna omukyala gym si nnyangu kwa nange nagezaako muganda wange neŋŋamba owaaye si nnyangu kati okikola otyo bigatta byonna I think ffenna tulina emibiri gyanjawulo kati bw'obanga omanyi kati omubiri gwange nze Carol ebintu ebisinga sibirya naye omuntu ayinza okugamba mundya nnyo kyekingezza
nzano olunaku nga siridde sinywa mata sirya nyama sirya pizza sirya baga ebintu byonna birimu cheese mata sibiryangako kati ekyeza omusajja waba akutwala out aba yeesimye aba tagenda spending era tasobola tasobola yabeera ku caayi wahabo katunkuma ebityo ne katunkuma akaawa sijja mulya so ebintu ebigeze ennyo sibirya naye omubiri gwange gulabika mu jimu gugejjama kati nagamba it's better nembeera mu jimu to maintain it olina okubanga oli mukyala yenangu ate oyagala nnyo ebintu by'okwambala oyagala nnyo okulabika obulungi toyagala kugeya nnyo it's better n'ogenda ku jimu n'okolakola naddala ate nga ngaffe abayimbi kuba mukwano ba in-laws bakuteekamu wolina okubeera nga mwanvuma bapresenta abayimbi abatali bayimbi abafans baani nga buli akutukako agamba Carol nedda mbungeze nnyo engamba wayi kangende ngezeeko kola because it's also a process okubanga osala kiro emu bweto jijjako mukwano gwange si kyangu osobola okubeera nga oluddemu nnyo neera nga tolina nnyo change but bw'olemerako results zimala ne zijja oyogedde okulabika bulungi olabise bulungi mu black kala ki gy'osinga okwenyumirizamu n'ogamba eyo kala gyensinga okwagala black njagala nnyo black ngato gy'okubye gye bayita batya wabula saagisomaako nga njifuna kati simanyi naye byotera ofuna obisomako sitera nnyo nze kusoma kintu kazita kiba kirungi nga nkyagadde ntwala butwazi ate perfume gye weekubye ngase bingi edda niyo kimanyi nti era oyinza okumubuuza erinnya ng'era sirimanyi kuba zibadde nga 3 kati gwokwata bukwasi n'ogirabo nze kasita nfune naaba alina okugenda n'azinfunira so bw'azinfunemu nangamba kino kirungi buso bwabireetanga birungi sikimanyi nnyo kusoma nnyo nti some but when it is nice wakola ssente ze tolina kwekoola edda si kyekyo kale ye Carol Nantongo tugezaako la nti ekintu kino tera kayago yakoze ku budde tuli tutya tusigaza 5 kati 5 ezo katuzongeremu twogere ku bintu bingi nnyo mu mbeera yemu nja twogere ku emyaka gy'omaze mu ndongo si mingi n'ate abantu bagamba olina hit songs nyingi nnyo okusinga abantu abategese show waki totuwaayo ekivulu banange nzonda baano ebintu byangeri gye mbikolamu mbitambuliza nnyo nnyo baku Katonda buli kimu ekibeerawo kibeera ku Katonda okitegeera nkitegeeza nze time yange batennakola ki naye ng'ennyimba tuziraba era tuzirina era abantu batugamba tukole but I think ndowooza tulina akadde ke twagala okukoleramu nze sikola gondi yakoze tolipire tokota saagala ate munange ate ebintu bikole biki ate neekwasa omuntu njagala nnyo ebintu byange mbikolere ate mukimanyi bulungi nti bosi wange yasinga oteeka ebivulu ate kati wabanga alaba Carol tannabakola kyo kitegeeza there's something ye kyalaba so sigamba nti nno twagala but tuli mu kwetegeka bulungi sagala nnyo kukola kintu kigenda kunzisa nanye kimpanika so it's better nenkola bulungi mpola netegeka nendyoka nzija tusubire mwaka guno nga guggwako oba guli oba the other year oba 2026 nga tugenda mu kulonda kugamba kiri soon soon but the dates will come ninzogerako when we have finalized with everything oli muyimbi no question nzibu mukko oli muyimbi naye obeereyo waka ng'otudde ku screen yo oba ng'oli ku simu yo era olabayo abayimbi abali promising gwe kati sofa mu ndongo eno nga bw'ogiraba olaba muyimbi kyali promising ali wakikubye aliwo yeetaagamu okukwatamu manager Judas afaaki ajja beeyogerere ye baayagala nanga nsobedde alina omuyimbi gwayagala osayini nga munda ze yani roni era ndowooza ate yo yamugjeewa zemanyi totidde okuteekako muyimbi mulala interview gye nze sirina problem njagala omanye kintu kimu nti mu nsi muno buli omu alina blessings ezize totya kuteekako muyimbi mulala ja ne banteekako wano nali mu bandi nga tuli bangi we natandikira abayimbi abato baali bangi lwaki Carol ndi wano
kitegeeza buli muntu alina omukisa gwe ne bw'otugatta wano oteekako amaanyi ge gamu waliwo ajja osukka ku munne okitegeera oba okwenkana kitegeeza buli omu alina omukisa gwe. Kati gwe muyimbi ki gw'olaba for now atambulira ddala obulungi ng'ogamba oyo ajja sobola? Abayimbi nno bazze bangi nno mbalaba naye there is a guy gwe nabanga ndaba future eri bright bameta Virota. Yeah, ndaba future eri bright ayimba bulungi packages bulungi I think yeah. Ate Zulitamuzi omumanyi oyo muyimbi wange nti muyisaawo abaddewo for some time naye mulungi nakayimba bakayita Obama. Yeah. Chichi. Ate gwe toyinza muntu kubuuza n'otayogera ku kimenke. Ani? Alien skin. Oh, naye akola bulungi nnyo. Akolera ddala bulungi nnyo. No, ate chichi ombuuzizaako buli akola bulungi nnyo ate is trending kitegeeza amaanyi kiriyanya ate nabaddeko naye ku sheeyo mwana w'amaanyi nnyo. Yeah. Buno budde bwe. Buno budde bwe oba oli agaana oba kkiriza. This is his time to shine. Yes. Kale, your last remarks to everyone. Neyanza nnyo okukyalako wano ku Bukedde TV. It's been a while. Thank you so much Bukedde management. Mwebale nnyo pushinga Carol from way back paka wano wetuli. Finally tutuddeko naawe ne nontwalaganya naye. Sikutufuuze bubi. Kale ngolaba eyo ng'otwalaganya abantu naye mukama mulungi tumitinze ne tukola interview ne badde nnungi nnyo. Thank you so much. N'abantu bagambe designer wange. Ndeka mama alimba naye onyumidde ebintu obigize. Bivudde bulungi. Kiriya Bisobye byaka. Bapresenta mwena mwena Bukedde TV naddala ab'okukyenca mwebale nnyo okukeera bano okukeera nkukeera si kwangu. Ennaku bbiri. Oterazuuka sawa? Ne bakasawa nga 10 nenzuuka sawa nga 7 bwemba sirina byakola emisana naye bwemba n'ebyokola nawe ziba saawa 2 nga zirina okukeera nja kukeera saawa 12 kuba nina okwetereza ng'omukyala naye nze buli lunaku nebaka bukya. Otulo watusangula mu budget. Banange seebaka oba nina ebyokola enkya oba sirina nina okutunula. Okay, toyanza nnyo Carol Nantongo. Toyanza nnyo by the obudde bwo. We don't take you for granted. Omulalo mukubira n'agaana newe bale nnyo tuwa obudde ne manager Judas Mundabire kosa ne mukulu Ketti ne ba fans ba Carol Nantongo nti olumu tukola ebibanyiiza naye batusonyiwe. Si bwe kiri? Kale tetujja ssukako awo tuyanzege sibe bulungi mweraba.